tukwaniriza ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale mwena bali ku mukutu ogwa There is Still Hope tubagala nnyo abanyugwanga Uganda namabale mitala wa mayanja yonna gy'osinzira okubanga otulabira atukulamusaako nnyo nakuzomezi zizina 25 gwa 8 2025 naku lwa Monday abali ku There is Still Hope Tish TV nayo tubeerayo okubanga ate tukwasaganya ensonga Testimony TV nayo sobola okubanga ate otusangayo kama tukwebaza olw'amakya amalungi tukudiza ekitibwa n'amatendo twaniza omwoyo omutukuvu ajja tulungamye mu byonna bye tugenda okubanga ate tuyigako akaseera kano twenyika mu ndagaano y'omusaayi gw'omwana gw'endiga mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu atusabidde amiina. Kale mu studio Siyizeka alina omugenyi waffe tuli wabweru wa studio zaffe atukyaliddeko olunaku olwaleero tagamba bwe tuleeta omuntu wabaawo ensonga ebeemuleese olunaku olwaleero ndowooza tugenda kumusaba atweyanjulire amannya ge ebimukwatako then atubuulire n'ensonga emuleese olunaku olwaleero. Sewo ekitiibwa neyanzeege kubanga ompadde kakisa kubanga nsobola kubanga nkyalira TV yammwe eno era nga nkyagamba kyalira ne munzikiriza neebaza Katonda ku lwekyo. Amanya Musumba bampita Musumba Stephen empidde bwa Musumba Stephen nina omukyala n'abaana ndi muna Uganda ndi mutuuze wa Uganda enzaalwa ya Uganda ya mbadde mu Uganda emyaka kati n'emyaka 5 olina emyaka 5 emyaka 5 ate ng'okyayongerako 5 amala simanyi Katonda yamanyi ova mu buweereza naye nga nva mu buweereza bwa Prophetic Healing Center naweerezako n'abasumba b'enjawulo naweerezako n'omusumba Asiimwe Darlington Asiimwe yeyanja tusobole okuzi mwaka gwa 94 awo naye wa myaka 2 leezera ate nengenda w'omusumba Kasiita John Kasiita Bishop John Kasiita naye nimpeereza emyaka 2 bude 2022 ndowooza 2022 kama nakwasa obuweereza bwe kati nange nitandika obuweereza bwange tukyasabira waka ali era ne mu ndagaano empya nga kanisa etandika yatandikira waka sokalala oli mu byawandiikibwa moti basabira mu nyumba Mukama yajja bbaawo ewammwe kakati ensonga ki eyaddala esimba ekugambye agendayoko bana There is Still Hope bana Tishi asobole okubanga ate ngabana ensonga ensooka kwebaza nti neyanza kunzikiriza naye nga twatandika obuweereza bw'abayita United Africa mu Luganda ekivunula nti okugatta Ssemawanga Africa okugattibwa kw'amawanga ga Africa oba okugatta amawanga ga Africa twakigatta netusaako n'akagambo kebayita missionaries nga tusobozesa okubanga tutuuka mu mawanga malala United Africa Missionaries tusobole okubanga tubatuukako tubabuulire amawulire amalungi Katonda ge yatugamba ate era tugalaba nga amalungi Katonda yatugamba tagalagata amawanga ga Africa ebeera ensi emu Africa yonna nga tulaba United States of America oba Arab Emirates United Arab Emirates amawanga g'Abawarabu kati natugamba nti tukaaba obwavu tukaaba ennaku naye nga industries oba ebikola obwavu fe tubyekoleetera aba byekolera na industries ez'obwavu zikola obwavu kubanga tulina industries amakoyo tulina z'obwavu agakola obwavu kijja kiti ekyo nga kijja kitya ebintu ebikola obwavu byangamba bintu 3 ekisooka busosoze ekyokubiri obutamanya n'ekyokusatu obulajjagavu obusosoze obutamanya n'obulagajjavu ebikola obwavu component ekola obwavu kakati okwolesebwa okwo okufuna ddi nakufuna mu mwaka gw'2010 omugenzi Gaddafi nga yakafa kamananga nti ayagala gatamawanga ga Africa ebeera ensi emu nga Gaddafi afudde naye
kuandika katabo kubanga njagala nga tamwanga ga Africa ebeere ensi emu. Nga kyali kiroto kya Katonda Gaddafi kituukirize. Naye simanye kyabaawo Mukama n'abanga yamutwala. Naye tugamba nti ayagala gatamwanga ga Africa. Naga nti njagala nimubuuza walifunyeko ku bantu ba politics kubanga mubiseera ebyo nali mulokulinga mbeera mu kyaki mwansaba. Nangamba njagala kanisa yebe kikola kubanga mu kanisa mulina ki essuubi. Era abantu abanankolera ebituufu nangamba buli bwe muzibungi abantu bakaaba entalo nanga nti kanisa yagala ebyenyigiremu kubanga yesobola kumukolera ekituufu. Bwe bigera maaso mu Africa ebitali birungi. Era nimpandika katabo namala kawandiika anangamba ntandike nsomese. Kati nitandika kusomesa zogwange gwa kusomesa yangamba gwe somesa bwe banasalawo. Myaka myaka emabega okolesebwa okufunira. Emyaka giri 15. 15. Mukama yaga agenda. Nagamba somesa. Nagamba basomese. Kubanga ekigambo neglection. Osobola okulajagalira ekintu kyali badde kikuyamba naye n'okigaana bugaanyi. Ate nga kyali badde kikuyamba. Obutamanya bw'oba omaze okutegeera ekintu. Obutamanya buvaawo. Ate kati neglection n'ekiremesa. Kyolaa tewali muntu mulala okuleka Gaddafi Mukama gwe yakulaga nti ono gwe muba muzimbira idea yayinza okugatta Africa Katonda yalaba affe. Febani. Yalaba ffe aba United Africans. Yalaba nze n'aneesiga n'agamba nti genda osomesa abantu bange. Era nampa system. System kitegeeza nti okuva waggulu mpaka wansi akuwa ekiwedde. Waggulu nga mutandika naki? Nga tutandika n'omukulembeze omu. Nitugattako ebyetaago. Nitusaako ebyenfuna. Obukulembeze bwe bumala kutereera. Yanga nti obukulembeze bwe butereera. Byonna bitereera. Nanga nti omutwe kasita gutereera. Naga politics esobola okucyankalanya buli kimu. Etya. Politics yekulira buli kimu. Economy growth oba ebyenfuna biri mu byabufuzi. Kanisa eri mu byabufuzi. Spiritual good growths. Nanga nti security eri ku mukulembeze eri mu byabufuzi. Nanga nti security bwerema ne byonna biba bigenze. Defense. Kakati okwolesebwa okwo atolinaako basumba bannu b'ogamba nti kakati kuba kino kya kanisa naye omusumba gundi namutuukirira n'omusumba gundi bano betugamba mbu be banene. Wali obatwalidde idea eyo bagwe wakyesigalizanga gwe nze nakyemalira. Onokyemalira? Nakyesigaliza go ge mazima. Nakyesigaliza kubanga nagezaako kugenda ku mikutu naye nga ndaba ebigambo ebyogerwa ate nga tibimpa interest egendayo. Ngamba bano abasumba batuukira personally kati nange ebbanja lyange sikikolanga. Naye bwe tukiwulira muli nti olina obwetaavu oba obeetaaga. Mbeetaaga ge mazima mbeetaaga kubanga nalowooza nti beenaayogera bwogezi banajja naye nga ate nga kyali badde kikati kyetaagisa kubanga mbatuukirira. Nalowooza nti bwe banaawulira omulanga ku radio ku TV banajja. Ku TV otuuseeko? Natuukawo ku radio ku TV ya Musumba Serwadda Dream TV. Ningendako ne ku radio ya Mama. Ningendako ne ku Bukedde. Kakati nga wafuna omukisa ogenda ku Dream wafunako omukisa ogwogerako ne Pastor Serwadda? Saagufuna. Olaba? Nalinamu n'amawulire. Kakati batukwata batutongoza mu bakulembeze kubanga kino ekintu jjukira kitandikidde mu kanisa. Olina okuba nga osisinkana abasumba banno. Ekyokubiri kitandikidde mu ki Katonda akutumye eri bannabyabufuzi. Olina okuba nga obaako abakulembeze b'osisinkana. Wali osisinkanyeko ku bakulembeze bonna? Mbadde n'abakulembeze bembeera na benkola nabo nga mukulu Ssekabanja RDC ex-RDC ne Commissioner Kintu
tubadde nga n'abapoliisi abalaba DPC nga ngenda nimbategeeza oluusi nga ate nga nsika n'ebibiina by'obufuzi ebirala n'abanuupu mbadde ngendayo teri conference gye mbadde nkola nga sigenze nimbategeeza abanuupu aba NRM aba FDC ninga abaye ebibala era ina amabaluwa gaabwe ga receiving kunagaliwaka mu fayiro zaffe waliyo ku bibala kumanya waliwo kubanga obenyigiramu ninga baagala kukozesa bagamba nti tikisoboka bagala tekisoboka nekyo ekyoliko kinaasoboka aye nange kankubuuze kyekimu kyoliko kinaasoboka kikyasoboka kubanga tewali kirema kasita tubeera muleyinzeko foundation tewali tutegeka enkola kubanga foundation esinga obungi ebeera nkola ebirala biba bijja biba byangu principles tuyita watudani kasita plan waka plan mala kugwa ebisigadde babyetaga mu sente wano kayizegeza byonna mwaleyinga naye kati ekiganyi ze sente mwatuukirako ebitongole ebya nakyewa tetutuukiranga ku kitongole nakimu ate ekintu gwoli kiremesa okubanga oli gumenyini okivugira mu nsawo kino ekitosobola kubanga singa kibadde kya disitulikiti ogamba ekyo nja kyemalira naye ekintu ekikwatagana ne ensi ziringa 5 mu mmeka you need a hand wetaaga abantu omanyiza organizations ezo azituuka mu mawanga ag'enjawulo zirina branches so okwataganako n'emu esobola okuconnectinga kuki ku ndala so kati mu myaka 15 gino okuva ewafuna okwolesebwa okwo kiki omuntu oba omutuukire n'agamba kati myaka 15 kiki kyendabako nindowooza muli serious nange nembeegattako emyaka 15 agaga mazima gali nti tubadde mu obunafu kubanga twayagala kulaba omukulembeze w'eggwanga His Excellency omukulembeze w'eggwanga naye abalwokuba nti nalina abantu abeesiga bulungi abatanaba kunywera abatanaba kundaga buvunaanyizibwa kati nima nti ate bwena tukajja kumbuza ebibuuzo ate oluusi nga neetaagako abantu abamaze okugumira mu kintu kati nga saagala kukola mistake nikyo ekyanduyisa kubanga baŋŋamba tukutwale neyo RDC Ssekabanja yatugamba nga kambatwale kambafunye mbatwale naye ningamba tusooka olindeko sinafuna abantu aba interested mu kintu abantu bo abafuna kati abamu n'abafuna n'abala sinaba kubafuna bulungi kati oli bafuna dinga emyaka gigenda ekintu kalona yakuwa pulaani agazi n'ekintu wakati wa guno omwaka naguno ekigenda okuggwera oba just kyali awo mu bbanga kati tusomesa obuyinza ogwange gwa kusomesa oli bw'atoora n'akwata n'andaga nti akutte wengenda naye disitulikiti za Uganda zonna zitabadde regions tuzituuseemu Jinja sibalabanga mpozi Jinja sibalabanga Kanungu tulinayo Jinde Mba Gunde Tororo tulinayo ebiseera mu Uganda tulinamu ba agents baffe naye kati ekizibu kibadde nti twekumidde mu Uganda mukka ate nga kiri Africa ate nga kya Africa ate baze gambye nti weetaagako ebitongole byennakyewa byebisobola okuba nga bikusuulira emirandira mu mawanga amalala gwe ng'omuntu kigenda kukutwalira emyaka oge mazima kati byebyo naye nga ekintu kyonna wali osobola okumpaka kachansi ninkuyitiramu nakachansi keeko kati twasooka netwagala tukole kye bayita vision mission Vision United Africa lwaki Africa yegatta benefits twawula benefits iti wemwegatta mufuna kino wemutegatta mufiirwa kino kati ffe tujja gye muli tubatunza tulinga ba marketing ebintu byaffe batunza idea ebintu bibaleetera ideas zaffe tubagamba nti bwemutazigule njafiirwa kino bwemunazigula munafuna kino ekisooka okubeera n'omukulembeze omu
ye section kagere mu section esooka eri mu points 14 okubeera n'omukulembeze omu kituyamba nti sente zonna zibali zigenda mu bakulembeze bonna b'amawanga ga Africa zikola enguudo zizimba amalwaliro kituufu omukulembeze omu kyagenda kukola abakulembeze 5 mu bannaki babadde bakola naye omukameruni omusenego omu Algeria akkirize nti kati omukulembeze ave mu East Africa oba Uganda gola kisoboka omuwalabu akkirize akyali muwalabu mufuga kigenda kubeera bwe kiti nti Africa bwe tukitwala eri abakulembeze baffe ne bakkiriza buli mukulembeze agenda kuweebwa chance okwesimbawo era tujaba n'akalunga kalimu bapresident 5 ng'abantu be balonda president 5 mu bana bafunamu ruling party funamu ng'ani alonda ne multi parties zineza opposition zinafuna omuntu oku ne independent ne bafuna omuntu oku ba president bantu abasatu abagenda kwesimbawo katumwaba basatu mu kifunamu anti ngamba akakabonna nga buli omu aleese baliwo abagenda olonda bemupiboko b'abantu bonna enkola kati jengenda kubanga kati bwe tumala kusinkana abakulembeze kati diri gye tuliko kati ya kusinkana aba president bwe tunamala kusinkana aba president tugenda basomesa enkola system engegenda otambula bajagale bagambe nti kakati ffe tukkiriza kati bwe tunaabaga nti bakkiriza ba parliament bagenda kudda mu bantu babagambe nti twagala referendum sensitization eyo kati bwe banaabadda mu myezi nga 6 nga 3 bonna baba bakkiriza kati bo ba president bano bagenda kwerunda bwe banaabanga nti bakyagala basobola kwerunda ne bagamba naffe katwerunde nga ffe ba president tukuba kalulu kaffe bameka bakikkiriza kuli referendum kati bo baba bamala kuyitawo ne bamala parliament tusuubira nti nabo bagenda kwekola mu nyumba bagambe nti kati kuba kalulu kaffe kati bwe banaakamala ate bakatusindikire mu ffe abantu ba bulijjo nabo naffe tukole ki twerondemu tugambe tukkiriza referendum tukkiriza ffe twagala Africa sigale nga bwe tubadde kati percentage kekalula k'ekikungu Uganda kati percentage aba president yavudde eno ne mbaye mupina yenevaayo kati negenda ku muntu wa wansi kati abo bebala percentage bwe banga erimu 60 70 kati nga tugamba kaluka ekikungu kaisi kati bwe kamala kuyita we kati nga aba president nga bagamba nti kakati twefunamu omuntu naba leaders of opposition nga nabefunamu omuntu nga ne ba independence bafuna omuntu be bantu abasatu nga besimbawo nga tufunamu omukulembeze okwo nga afuga Africa naye olaba East Africa yeganye okwegatta Africa tengena kuwa lusozi gamba ekiremesa East Africa kwegatta abantu babasomesa nga benefits waliwo engeri oli gye yesimbawo nagamba yenze lwaki temusookedde ku East Africa ne mugera nga mwambuka muti kati East Africa namba kankusomese ekyokubiri ekibuga kikulu ekya Africa capital city eno gyolaba egenda kuwa chances okubanga ebintu byamwe byawano mu Africa mubitundira mu kibuga kino ate n'abeeri nabo bave basange babigulira mu kibuga kino kyekiriwa ekibuga lwaki ekibuga kikulu ekya Africa kyekiriwa kiri mugaba mu nsi tusobola kiteeka Congo mu nsi ennene ezirina ettaka eddene oba nkiteeka Nigeria oba nkiteeka wantu wonna kalulu mulona nti kati katuzimbe wano capital city ya Africa olina agamba nti nze nina ettaka mbawadde kubanga bw'oyingiza ekibuga kikulu gwofunamu gwawaddeyo ettaka gwofunamu kubanga abantu bagenda kujja ate omusolo ogenda kubanga ofuna omusolo mungi kituufu ekyo kakati ekibuga kikulu bwe kibanga kizze ogenda kubanga oli wa ddembe okutwala ebintu bino ebitunda mu kifuko kutwala Dubai otwala ali mu capital city yammwe ate n'abazungu bagenda kujja kuba tugenda kizimba mu ngeri y'omulembe eri ku nsi yonna capital city of Africa
ezo benefits ani abali baawo mutukubira ku masimu ezo benefits ensonga ya kusatu currency ensimbi zaffe ng'eryemu ekyo nakyo kigenda kuba abantu akati Europe yalema okubeera n'omukulembeze omuntu kubanga bakizuula nti gundi zaabwe growth zaabwe economy growth zaabwe tezenkanankana kakati ffe tukiteeka mu percentages era nawano kyesimu katukwata centralization government zino kibalika bulungi nnyo nti esente zigendera mu percentage esente Uganda esente zaffe ziri wansi eza Kenya ziri waggulu kati gwe kyofuna eri mu percentage kyosindika mu centralization kati gwe nosigaza esente zo benefit gundi percentage yokisigaza ekyokulabirako mu financial year obanga obadde osoloza akakadde ka billion nga ife Uganda tukaweza mu financial year nga tukaweza Kenya yonge eweza akakadde ka dola naye nga fe mu financial year tukola ki tukaweza kati tubeera mu percentage tufulumya percentage 2% kati gwe toolako 2% ne Uganda tuli 2% otegedde kati gosigaze 80% ne Uganda sigaze 80% igende mu centralization zino twanazitwala zigenda mu centralization government yawamu eri yakasoli akawaggulu okay kati toyina kyosalwa musigala nga mugenda bulungi n'ekikulu kiri nti mufunamu ekibuga mufunye kimu sente mufunyemu enkolagana y'amaanyi sente muzimbye energy muzimbye effort kati mukanga kukola ebintu binene nga bolaba Dubai ensonga endala eyokusatu language olulimi lwaffe nti language zona benefits nti China Russia n'ensi ez'abawalabu basobodde okukola ebyokulwanyisa eby'amaanyi kubanga nti ne bakola ebintu ebinene kubanga ennimi zaabwe balina olulimi lumu kati ffe ng'okola discovery kyebayita discovering nga mu Lungereza bo bali bakuma standard ya lulimi lwabwe kati tosobola kukeera ku makya n'ogamba nti vumbudde eddagala ovumbudde basooka ne babyala basobola byetegereza kati wano badugakozesa lulimi ki kubanga kati Uganda yokka kati tribe ataano koma kubwe bati ne bagamba kati lekeraawo badembe okugamba nti lekeraawo kati olulimi olugenda okubeera mu Africa Luzulu nga basalawo nti official language Kalulu anti nga kakubibwa oba Kalulu tuliwo emyaka nga 10 ne badevelopinga ne tutandika kukola kuba bagenda kabba kati mukitegere olulimi kintu kikulu tovumbulira mu lulimi olutali lubo olulimi olutali lubo lukusa wansi n'okudda mu lunnansi nakabala kati naawe nosonga obanga okweka ebintu n'obikweka eyo n'obijjayo nga biwedde nga tebasoose okubuuza nti biteeke wano tulabe education system okugikyusa olulimi lubo ensonga endala gye tuyinza kuddako ya passport nti passport esente zonna ze batwalira mu ambassadors tugenda kubanga tuzikozesa ebirala ate tutya kubanga tugenda kuba ne passport ne embassy emu mawanga gonna ga Africa nga balina embassy emu nga tusindika embassy emu kati sooka olabe mu America waliwo embassy meka ez'amawanga ga Africa 5 mwezi mpitirivu wagenda kuba embassy eki teno embassy ya Africa ekikirira ensi zonna kati sente zonna zebateeka mu embassy omusolo biki era nga zikola zimba amasomero ez'embassy nga zisenguka zidda ku bwabwe waka sente zibadde nyingi tuli banaku ate tufulumya nnyo tuyingiza kitono mukama yanganaga nti muyingiza kitono naye musipendinga nnyo yakulaga Africa eyingiza kitono naye nga tuli bagagga n'ebyomutaka naye tibikola biragawa kubanga gyebiri ate mugaagu mujja kufa nga temubirabyeko kubanga lwaki totumala musuula lisooka olindeko bagambe nti ebivumbula lwe lulimi luno ekalensi ekibuga kikulu byebino byebivumbula
twakavumbula gold ebusiya ate musobola okugikolamu ebintu era bajja gitwala butwasinga bweri era abachina bali musima beba musima bamutwala ne baleeta naye ekintu kyonna noba oli makasi olina otayongerako omutindo oviiriddemu awo kubanga yongeddeko omutindo asinga percentage kumpi nga 8 nakubamu obuwunga kubamu obuwunga okola bukozi bakuwaka bakuwaddeko ne batwala ebyo baagala bazungu. Ensonga endala lyejje ejje lyaffe lino tulina amagye mangi mu mawanga ga Africa agatalina kye gakola. Kati amagye gano ag'olaba tugenda kulana amagye matono ate nga ga mugaso. Amagye gano galina emmundu eziri substandard zitatuukaganye na mutindo n'abantu benye tebali substandard mu knowledge training kubanga kati bwe tuba tugambye nti tuyingidde mu lutalo ezo n'emmundu z'okungalo zigenda kutuukisa ebaye nga tezikyakola. Emmundu ze bakozesa kati zisobola ku magnetic guns, I mean weapons, esobola kubanga jjukira eri gye babigula waliyo enamba zaabyo. Kati bateekateeka kubanga baleeta emmundu esobola okusanyalaza buno omundu oba okungalo tebabujja muteekerwa nga mukeekolera nga kammwe tebaffe tesobola kwekolera mundu Africa musobola ozikola n'ezirina standard ali era tekinologi waabali kubanga ekisooka abantu tebakyatunula emmundu eva nekuba wali batunula emmundu eva nekuba mu South Africa neeyisa nawo nekuba mu Europe. Kakati ffe tugula eri ate bya sente mpitirivu ali era tugula bikadde bye bakola kati ejje yeetaaga kubanga nalyo balizimba balitereeze bulungi. Ejje lyaffe lisobola wansi naye waggulu tirisobolawo kati nga tuli walinnya ki era ligyakuba ejje lya Africa poliisi ebeere ya Africa ne poliisi. Kakati katulabe ku research centers. Research centers zino baziteekako obutitimbi n'obutitimbi bwa $. Research ezivumbula satellite ezowulira kubanga nti musobola okubanga mukola ebintu byammwe mu kyama mugenda ku mwezi nemuteekayo ekigundi kyammwe satellite yammwe nemumanya nti kati katukole ebintu mu kyama. Research center zino zirasha balina research center ez'obuziba zibeera underground bakolerayo buli kyonna wansi eyo ne China teri mawanga ag'amaanyi gatalina research center zino naye zitwala sente nyingi kyova olaba Uganda tesobola. Naffe tulina agriculture research center mulina naye sente zikola research center mu technology w'amaanyi zitwala sente nyingi ziba zeetaaga sente mpitirivu okuzimba ekifo nga mukizimba underground wansi eyo nimuteeka n'ebyuma ebisobola kubanga bivumbula eddagala bivumbula ki madagala bagakolereyo wansi agagasa emmundu bazikolereyo wansi tebabuzimba ne bazimba nti akazimbe bakakuba wano bakakuba kale tuba tugalalwanagana nani nga twegasi omuntu ow'amaanyi akuuma ebintu bye niyeswaga nti omuntu ow'amaanyi asobola okukuuma ki bw'otakuuma ebintu bw'oba otaawanira bwereere kati nyokola enterimu okukaaba kati kaaba tinga beegatta nga Europe Israel badde tekaaba adde kaaba kati gwokukola bukozi n'oteekaawo n'otasaako ekikomera ababbi bajja ne banyagatwala kati katudde kugunde ku kooti stream court nti amawanga ga Africa gabaddemu obuyeekera n'eddalu lukyalimu kati tugenda baboneko ne stream court yaffe kooti ya Africa kooti ensukku temugenda kuddamu kubeeramu bayeekera kubanga ekyabali kyeta abayeekera amawanga geni gagaweekera gane waago abayeekera banakkiriza tebagenda kuddamu kubeera mu banakkiriza idiya eno abayeekera n'obaana bati balonze tibali tabu kubanga y'omuyeekera tasobola kukkiririziganya n'abantu ba bulijjo ali asiri bajja sigalamu wadde tulina gavumenti ebula bajja sigalamu kubanga ekitadde abayeekere Congo ge mawanga geetolodde Congo bakola kibabayamba kubanga kakati
omuyekera babula waddukira abakwata mukwate tegedde nabayekera abakwata bakwate genda mu America oyekere naye akati nga ate America erituweereza abantu beyakoye ate baganda mwe mukole ebyammwe kubanga ensi zaffe eza Africa abawalabu batukozesa batufuula baddu mu mawanga yeri gye tuddukira naye naffe tusobola okukola bye bakola bawe nawulira nti omini ng'akyalosewo ng'ate Dubai ejja buyambi mu Uganda basobola kubanga olaba Uganda erina obugagga Africa erina obugagga naye tenatuuka ku ngeri yati tenafuna busobozi obugjamu obubukozesa ekizibu kya Africa kyeki butegatta butamanya kwanga tulina buli kimu kubanga okwegatta nako nga tokoze system osera weegatidde bwerere twegatta olw'ekigendererwa nga bugamba nti jangu nkwata omukono tulwane tukuba oli wansi ayadde batuuka eri baawukana ebyenja bino omukulembeze bw'aba nga azze omukule teri mu ggwanga lya Africa erigenda kayana kubanga jjukira omukulembeze bw'amala kujja Uganda sente zebadde efuna mu financial year ejasigala nga zeefuna naye kyegenda kufunamu nti benefits ezeri waggulu n'obumu obugenda kukola ebintu ebinene kati Uganda egenda kubanga efunye omukisa yakubanga esobodde okufuna chances zogenda mu capital city passport emu bw'oyagala kugenda Kenya ogenda Rwanda ogenda oyagala kugenda Congo n'ogulayo ettaka ogula tugenda South Police ng'oli wa Dembe ogenda Nigeria n'ogulayo ettaka n'obeerayo oli wa Dembe ogenda n'ogenda Rwanda n'obeerayo nga aba Africa badembe okwetaaya obadde mbogenda wonna woyagala kasoli zaffe bazikwatire Kenya ebyakwatire Rwanda ne babisibira ku nsalo kati n'obusosozo obubadde mu Southern Sudan South Africa kati nga Africa yali tukola pretending nti tuli bumu naye nga tubangako bumu wabula it is a union it is an organization it is not a government union tena kyesobola kyovala bakwatire Sudan ne bakusiba bane bakutta nga tewali ayamba nga tera asobola kujja nakuvunaana kubanga eri balina kooti yayo ate nino balina kooti yaffe kati obukulembeze bwa Africa it is an organization it is not tibulina buyinza kiringa kitongole era omuntu wadembe okera kumanyiraga nti nze sikyali mu union nagivaamu twalabye gundi wali Burkina Faso naganze mbivuddemu ne Mali Chadi bavudde simanyi mukuzitukomesa bagamba ne bagamba nti affe tubinyigiddemu andi nga lwala tewali mugaso okiraba tebibagasa naye eggwanga bwemala kwegatta ebeera ne kooti evunaana East African High Court tujirina wano tekola kate webeegayo eri tutenekoletya kooti bwebanga kooti etalimu constitution etalina mukulembeze etalina cabinet tulina buyinza ba East Africa baminisita abo kugamba tis organization osasulwa naye tebalina muyinza bunkwatire muntwala mukomera era sirangako gwe batuteyo kubanga nja kubuuza nti etakinsiba leeta constitution ensiba ya Africa nsibira mukomera lyawa ya Uganda oba lya Kenya tugenda ku point endala kakati point eyokusatu ebyobulimi agriculture zaffe nti tukola ebintu ne babitwala butwazi ffe nga tufunyeemu tusigala nga tuli baavu nga banaku batusasula n'obusente butono naffe twetaaga okubeera ne industries ezongera omutindo buvunanyizibwa bwani bwabakulembeze ate kyebatagenda kukola tebagenda kikola kubanga tebalina busobozi ne kati beewola Africa timulabamu sente ezibeerawo nti togenda kera ku makya gende weewole esente za Africa
ebintu bye basoloza mu financial yanga billion nga 2 babazungu be bamala kufuna ebintu byabwe bimutunza mu agriculture bafuna billion nga billion nga 8 kyogano mu Africa teri nseta na banja sayinza bwabaweza jimbulira naye amawanga ne weba South Africa ne banja nasomyako abantu bala Burkina Faso omukulembeze asasudde amabanja gonna naye n'abamuwa sente tebakyaji banja bo bali bwebanga Burkina Faso bwebanga esasuta amabanja gonna erina ki ayina ebyamaguzi eby'omutaka ebyamaguzi ebiri mu Burkina Faso genda ku research bwabanga yabadde nga olunaku lwajjo naga nti bampadde sente bampadde billions and billions anamuwadde mikwano ki balina kye bazimba kye bakuwa omuzungu takwangayira kintu kyabwerere abalina kyagenda okusaba abalina kyagenda kusaba ate ekyo tagenda kusobola kakati nga tuvudde ku ekyo ekya agriculture ekyo byobulimi tuyitawo tugende tutunule mu byenjigiriza ebyamawanga ga Africa enjigiriza y'amawanga ga Africa abazungu batukwata ate era tuteesera nga tubasayira omusango abazungu batukwata nedda abazungu bwanga batukwata bwe tubanga twategeera tukozeewo ki curriculum zaffe oba combination zaffe ez'ebyejjigiriza byetaaga kukyusaamu omwana bw'abanga tusse mu P7 atandika okusomera ekyagenda kubeera agenda tuuka mu senior 4 senior 6 nabasobola okubako ekyeyekoleraho myaka 25 naye ebyogamba nti omale okumala senior 6 ogende osome computer ogende osome okubajja ogende osome okuzimba ataasoma asobola okwata ettoffaali n'aliteekawo n'alipima abagundi tebasoma abagundi abachina abamu tebasomye naye omuchina asobola okuzimba ekizibe kyakalina ogenda kubeera dokita naye nosoma agundi nosooka nosoma history nogivaamu bayagala babamanyi kye bayita wasted years ogenda okutandika okukola ng'okaddiye ofuna ku sente wano ng'okoze eki basebe ne bannyabuka mbabuulire tunuulira amawanga gakuze nga zi China zi Russia ziwa omwana akula ng'alina ekyakola emyaka 5-7 ng'amanyi okukola akadole tebaagala basemugayaavu bakolera waka waabwe ne bakola ebintu ne bakola entebe ng'ezo emifaliso ng'enyo ne bagikolera waka ne bafulumya ne batwala nammwe mubayigirize mwana tuuka emyaka 5 kati amanyi okutema education system zaffe tosobola keera ku makya mu mawanga ga Africa nosettinga curriculum system ez'education basettingira Bungereza curriculum y'Omungereza tosobola keera ku makya n'okyusa curriculum ya Uganda bakyusiza bakama baffe Abangereza nga bagala be bananyini lulimi mu lulimi ki ojja kusobya olulimi lwaffe ogenda kwonoona standard yaabwe ayo tudda mu Luganda kati go usome Luganda lwo ukufune obere dokita mu Luganda changu nnyo mu Swahili ate ogenda soma te eddagala lyonna liveri luli mu Luzungu wala kuba muntu capsules tebajabikkiriza kati ffe Africa bena bamaze okwegatta bagenda kukyusa curriculum bakyusa mpola mu lulimi lwamwe mutandika kulwa standard abaana nibatandikira kubanga mubasomesa bye baagala ekyolulimi muganda wange busozi gambalagala kakati tudde ku trading system ensuubulaganya nti okusuubula ebintu ng'obijja n'obitwala China n'obijja n'obitwala Japan n'obijja n'obitwala obuba bunafu lwaki buba bunafu nti twali bale tubikolera wano tubawa ebiri ready made nawe ne bagula ngaffe tugula ebya finished products naye vakedo bamutwala mu mpeke byonna byali babitwala mu mpeke bone bagenda bafuna matefe tusigala nga tuli banafu ensigo nakola mu kyakola vakedo nakola mu kyakola gwe bakuwa mu nusu 5 ali mwe temwagala kwongerako mutindo ku byamaguzi kiraba kakati senga olaba Africa ngaga olaba byogezi Africa ngaga lwaki ekyokulabirako omuntu agwetoke gwa nusu 2 n'ekibiri kya nusu 10 kitegezo Africa so competing n'aba China akola ekibiriti nawo simba no simba etoke kasho kitegeeza nti
system eno yeetaaga okusitula fertilizer mufuna fertilizer wamwe nitudda kuwafu aliloko ekitooke nimukijja mu processing nimujjamu buuje nimujjamu gunda akawunga nimujjamu emigaati nimujjamu ebintu muvaamu n'omubisi gwenju muvaamu ne sukaali mu matooke processing nimuvaamu ne sukaali kasooli muvaamu namu sukaali kasooli ono waffe kasooli waffe zino egonde zano zetukwata nitusuula eri muvaamu n'amata eki kasooli wakolamu amata ag'abaana mu kasooli alive kati kilo ya 5 kati gwe bakugigwe kilo ya 5 nagenda nakolamu sente mpitirivu bakulembeze abasuulanga tebagende ku makya ne balima ffe tubalimira tubakolerera batukula beeyi dondolo batukolerera ate tubakolerera emwanyi tubakolerera buli kimu nonya lisikola research ebintu bya Africa babitwalaho oluseero nga bwe biri nga bw'okirima bakanootwala tetugaseeko mutindo tradition kintu kirungi nnyo ekyo nawe noteeka mu supermarket ne bajja ne babijjani nga biwedde ate yaffe biri organic babyagala nnyo kyebayita ignorance oba neglection nti gwekola ekintu tosoose n'omanya ekyogenda kufiirwa gwe n'ofunamu kyofunyemu bali ne bafunamu bingi kati ogati makwamanga ga Africa it is a benefit for Africa kyetaago nti Africa ekyetaaga naye ebeere n'amaanyi agategekera abaana bammwe mu biseera ebijja nti kubanga kati Dubai kugenda Dubai kukola kuba ekyeyo amawanga gabalabe tunakolayo tunakoma ddi Abamerika batanse kutugoba kubanga tebakyatwetaaga bujuza mawanga gaabwe bye basobola kukola naffe tusobola okukola ki okubikola emundu naffe tusobola okuzikola ekimu tusobola okukikola naye obulajjagavu bwaffe abakulembeze baffe bebayingira mu byobufuzi batunira sente ze batera kuteeka ku ki n'okusigala muli mu ntebe naye tebongera value gwe kankubulire ow'ekitiibwa amagezi g'omukulembeze ge gakulaakulanya eggwanga so si mukulembeze nga bano abeesimbawo nti nze kasita tulina obugagga omukulembeze teyeesimbawo oba tajja okukozesa bye tulina ajja okukozesa by'alina ye mukulembeze omutuufu atanyaga ggwanga olina okujja mu byobufuzi ng'olina keweekoleddewo omukulembeze gwoyogeddeko oyo agamba tulina obugagga tulina ki totunira bugagga bwe tulina nga Africa tunulira gwe kyogenda kugatta ku ki gamba nti ngenda kukwata value ngigatte ku kyemulina era bw'ojja ng'oyogera bw'oti abantu tebakuwa kalulu abategeevu abalina amagezi okwate kyenina okikozese okinzijeko Africa abagula bugulizi walajje ne bakuwa akalulu gwe omukulembeze bw'abajja gy'oli ng'ogonaawo akalulu ajja ne value addition kikyagenda okwongera ku ekyo ky'olina ng'omukazi gw'owasa omukazi tomuwasa kujja kutuula mu nyumba nakulya nakukola buli kimu abase kwongerako obadde bw'omu kati mufuuse babiri mufuuse babiri naye sange nga yasomye Damasi agatadde waka sange yayazadde obuliri sange nga naye waka wanyira wala ennaku zino mufuuka babiri ogenda ku DNA osigadde omu basi naye gwe gwosange nga atedde mu ntebe ate ogenda osomba amazzi ngende nsomba amazzi nga nakulese waka nga teri value added ngende nsomba amazzi nakulese waka ngende ngalo buliri nakulese waka ngende neefumbira emmere nakulese waka gwe wasigadde okola woki kati abakulembeze abantu banoonya kyovula abazungu abakulembeze nga mugagga tebaagala agenda bakamula kuba ku sente zaabwe abongereko kyekyo kyalina kati obukulembeze bwa Africa tibuteekera otunula Africa byerina waawula okujja nga bwese kugatta ku Africa kwebyo byebadde nabyo kugigattako okiwulira kati ze banks kanjogere ku ze banks eza wansi mu ttaka
amawanga gonna gora bagafuusa g'amaanyi gakuuma abantu baago how to protect their people. Ebiseera ebyo tugenda mu Seematalo ow'okusatu Africa egenda kukola etya ekyo mwino kusooka mu kitundu nga Africa abantu bamwe bagenda kukola batya Seematalo ow'okusatu agenda kujja kubanga lwaki ekireeta Seematalo ow'okusatu kiri bwe kiti abantu bwe balwananga entalo basookanga ne bawooninga naye kati omuntu akeera kumakya n'akukuba bukubi nga tewalina nsonga kati omuntu gwakuba olina nuclear weapons kati nawe osobola okusungubala n'ogikozesa naawe n'omuzikiriza olutalo tulina katola nuclear nti edda abantu bawandikanga amabaluwa nti genda kujja nga lwaki bategeka abantu ababulijjo baleme okuyingira baleme okufiira bwereere naye kati balumba amalwaliro ne bagakuba somero kati Seematalo ow'okusatu agenda kujja kati Africa tutegeera kubeera nezi banks nti ebibuga kati ng'ekyajinja wano mulina okubeera ne banka esobola okumaintaininga waakiri abantu akakadde kamu empuku zebakweka abantu nga omugga gw'obutwa bagukozesezza waliwo ebyokulwanyisa ebyokya bwokya nga luyiira nga bakikuba ekibuga kyonna nekitotomoka nekyaka omuliro kati abantu bagenda eri wansi Russia nobeera nga y'amaanyi abantu ba Russia bona basobola okubatwala ne batukweka eyo nimukuba ebizimbe nimumala naye nga abantu gye bali naye Africa tulinga beebase ate entalo bwezijja tuziwagira nogamba nze mpagira gundi kati bagenda gikuba kati banks zeetagisa nakyo kyetaago ky'amawanga ga Africa empuku muntu n'akweka abantu abantu omukulembeze atalowooza ku bulamu bw'abantu oyo aba agenda kulembera ki ate olw'omu ajja kwekaka mu nnyumba kiringa bw'ozimba ennyumba n'oggyako amabaati enkuba nejja nekubanga nga bwekuba okutuusa bwegisuulira wansi protection yeetagisa abantu beetaaga kukubakuuma sooka olowooze ku bantu nti olutalo lwe lubaluze abantu nti bateekawa kati Africa ekyo nakyo tulina okuba nga tukirowooza ate ezo amaanyi si za sente ntono z'olowooza nti sente ntono ogizimba kati ng'amaliriza kangende ku target yo n'abagambye nti referendum and political federation ye target zaffe political federation kyanjawulo ku union abantu kye batanga bakutegeera kinyonyolemuko katona political federation ejja nefuula amawanga kubeera states ekifuula amawanga gano kubeera states nti bawangeyo ka percentage eri waggulu nga bakawa obukulembeze baba bamaze okulonda kubanga bwebukulembera mu decentralization government kyeba kitegeeza nti no mwe mugenda sibeera ne ba state governors kati nga Uganda era ne governor batakyali ki kati sente zonna zabazikozesebwa ku president batemako nga kakoota ne kabeera aka state governor n'addukanya emirimu n'atandika kuddukanya emirimu mutegedde kiki Nigeria bakyalina ba governor kakati political kyebayita political gundi federation government ye federal abaganda gye babanja ate balina okugibanyonyola bulungi kubanga federal ebeera ne kooti federal etalina kooti teba federal kati government kati state ebeera ne kooti naye nga teyemalirira tuli mu kooti yebeera eri waggulu omusango gwaguvudde Kenya nebalanga bati tukusindikire ddala mu kooti ya waggulu kati ne bagulamula kirungi nnyo lwakuba nti abantu balowooza nti obuyinza babazibwako tibaba bajjako buyinza n'ebyenfuna bisigala nga byaggwanga nemusigala nga mutukanye ebyenfuna byamu naye babongerako benefits kati ekyokwongerako benefits zino zetwogerako zino nti muba mufunye benefits za waggulu ziri muntu abadde nazo oli wadde nogende Kenya oli wadde nogenda wa abantu babeera baddembe naye nga ebyenfuna byammwe musigala n'ebyenfuna byammwe tewali tabu political federation kintu kirungi nnyo kata kasembayo ndowooza process katudde ku process eyakulonda naye ajogeddeko eyokulonda ba president katugende tulabe pan-africanism aba pan-african abagenda kwewaayo mukama yaŋŋamba nagamba nti namugamba tulina sente
nagamba mbasuubize nagamba bakwata abantu basuubize bwe bali malumulimu balisasulwa genda wange abasomesa twagala basomesa miliyoni 4 twagala abagunde ba intercessors miliyoni 4 twagala board members miliyoni 3.2 naye nga abantu abo bwe bali banga bamaze okuma referendum gewedde nibatunoonya omukulembeze waffe naggwa bagenda ngo buli muntu kubanga afuna $2,200 buli mwezi buli muntu kasimu nanga nti baregisteringe indasi wakati w'emyaka 7 n'emyaka 12 bagenda kubanga basasula omukulembeze nali balirondeddwa mu system eze alisasula sente ezo $1,200 $1,200 be basomesa bokka ne ba intercessor bakonekita kubanga twabyawula section esooka yaba intercessor section eyokubiri yabasomesa ba Pan-Africa abagenda banga basomesa busomesa ebyo bino byenjogera kanu nga abana abisomesa section eyokubiri eyokusatu bakonekita Uze nkata ku muntu uze ntuterwa president ewo mugagga ba mediators abona bagana bafuna bonuses basibwa ku order ata abalala ba financial support bana abateekamu obuyambi abateekamu kasente waito ina transport nakola ki nakuwa registeringa nina kujja nkola registration amawanga bwe tunabasinkanye ba president kitugenda kubanga twogera kusomesa nti batandike ku license zaabwe registeringe ba agent obuli registeringa salimeka tewali bwerere akandi nsobola okukola wonna wazima yaweza azulanga nga erinnya lyo likirizidwa liri mu katabo liwandiikiddwa kubanga mention eyinza kugwa bweti ngerinnya lyo tiriyo tiwaliteeka ningamba akali ngina kubeera multi purpose buli wamu kakati nitubeerako ne ba board members $2,200 ngenda ku board $2,200 nza kubuuza nti zirivaawa miliyoni 7 owulira sente zino ziriva osobola okukola ng'oli waka osobola okukola ng'oli awantu wonna naye mandi wange osobola okutambuza omulimu alimutegera mutante ndikola tukutegeera mutya twasawo ogundi symptoms ezitegera nti wali nina system weera mba section A1 tuba system etambula yonna Africa yonna tumanya nti tuwaliyo omuntu akola ku board kati abakola ku board $2,200 okwewandisa bwerere kwewandisa kwa bwerere just kutuwa amanya go naye bya mwaka gujja si leero ogenda wandisa mwaka gujja nga tumaze kusinkana abakulembeze baffe ba president nino kubasinkana tubabuulire vision babuze ekintu bakiriza abantu baabwe tutandika kubanga bakinyigiramu era tubagambe nti omukulembeze yena li balondeddwa kubanga Africa egenda kwegatta omukulembeze ali balondeddwa alina okusasula abantu bano era buli muntu buli bamemba bano ba Pan-Africans abanunuzi ba Africa balina n'eddembe okuyingira mu gavumenti ne bakola okuyingira wansi ejja kuva ku manager kutuka wansi obeera n'omwaganyo munene okuyingira mu gavumenti eyawamu naawe n'okola kubanga be banunuzi bw'obanga tewasoma ojja kufunanga ekiwatwa twagamba nti mulimu abagamba naye kati ffe tetwasoma kakati mwagala tukozese bukozesa boni kyafuna sente zo naye omwana wo yaba ayingira mu kintu mwana wa Ssaabalwanyi omwana wo respected kati bwofa osigala ofuna akantu omwana balija n'akiriminga ekifo kya taata oba bonasi ya taata Ebeneza kati okuva kuba board of governor wa board ku board ffe tugamba nti no buli nsi erimu abantu 12 abali ku board
kati bw'obeera kwabo naye abalala ba regions bagenda mbegayiriza n'omubasomesa. Kati kino ekintu kigenda kubaawo. Bino ebyokusuubiza abantu nti mujje muyingire mu kintu ate ebiseera bye bituuka ne mubakanyuga eri nga mmaze okufuna akantu ebyo Mukama yabigaana. Nange kineraliza kubanga abantu abamu ennaku zino batuyita ekintu ekiyitamu. Abantu mubawandiike mubasuubize. Bwe balimala kukola omulimu balisasulwa wakati w'emyaka 7 kutuuka 12 okuva kati. Kitegeeza 2 nga mu 2 awo. Kubanga twagamba nti no World Bank igenda kubanga yasasula abantu abo. Kubanga twalaba nti sente zigenda kubanga zijja zibadde zifa nga zennyingi mu bintu ebitalina amakulu. Kati lwaki abantu bantu beefunire sente? Eyo vision njiguze. Buli abasebo ne banyabu. Vision njiguze. Ndowooza wetu tumaze sente maze okusoogera kati gwaffe gwa kumarketinga. Kintu kiguza abantu. Kikuza abantu ne bakitegeera. Tusinkana abakulembeze baffe ntubanyonyola ne balangira referendum. Kubanga abapresident baba n'amanya nti bagenda kufunamu. Abantu baba bagenda kufunamu tebagenda kugaana. Tabasobola. Okiwulira. Kino ekintu kigenda bayambira ddala. Kale basebo ne banyabo baliriza kama bampeera omukisa. Kale oli mulali mulungi era muza mulungi omukutu ogwa There is Still Hope. There is Still Hope to Tish TV ne Testimony TV tubeerayo kubanga ate tukukwasaganya mu lulimi oluzungu yetubeera nga tugezaako okwekisasayizinga ebitabo mu abatali afiize ne muziwaayo ebyo tusanga. Omukulu tubadde naye era owulidde ebigambo byonna byayogedde. Agala kubiddamu ebigambo bye obyewuliridde. Kati kiri eri ggwe oba oleeta famire yo yonna gwe leeta mu myaka 7 okuva kati ojja kubeera ddooni naye ng'ate olikola omulimu ogw'obwa Katonda. Vision yakimukwasa evision beara si kyekyo? Evision beara olina akatalekeka. Njagala kwebaza omuwala ono eyatusobozesa okubanga tukusinkana. Muwala wange oyo mutuufu tusuubira Mukama kutuweera omukisa kubanga tubadde ne baagenti abasinga obungi naye nga tebatwala buvunaanyizibwa. Naye katwebaza Mukama n'olwa Moses yamutuleetera kubanga ye Moses yemobiliza ate nawe namutya namutugattako tusobole okubadde akaseera kalungi. Tuufu neebaza ke kataleke kakenyinza okwogera nti neebaza olwa TV yammwe neebaza obuweereza bwammwe kama bongera omukisa bablessing bakanyuge wala. Amina. Olina bw'osobola otumirako kantumireko mukyala wange afuna ettooke abaana bange 5 omulenzi Sperase omuwala omulala Shine n'omulala Asimwe n'omulala Samansa n'omulala tulyashemererwa. Subire nawe kati bali mu kintu bakyali bato ebyo nabo bonna benkola nabo ku board ya United Africa kama batuweera omukisa mwebali nnyo ddala. Kale omukulu looza omuwulidde oba olina ekibuuzo ku ebyo byayogedde ojja kiteekawo mu comment section. Enamba zaffe ez'essimu weeziri awo okubanga ate obaako ky'obuuza so kusanga ku email address tishtv7@gmail.com n'obaako ky'obuuza kyonna. Omukulu tujja mukomyawo wabawo ebibuuzo ebyetaagisa okubanga byetaaga yennyini okubanga nnyonnyola kuba ffe tulina ansa z'amaanyi nnyo gye nnyinza okuba eyinza obutakukusa okusinziira ku kyoyagala otegeera naye omukulu waali tujja kubanga ate oba omwetaaga tujja mukukonekitingako naawe ofuuke omu akubatambuza enjiri eno ey'okugatta Africa. Naye nga tetunabagatta Africa olina okwegatta ku Yesu. Kikulu nnyo okubanga ate obulamu bwa Kristo ekyafrika kikusangeyo ng'ate naawe gwe ne Kristo muli balongo. Ekyo kijja kuyamba okuba nga atosikira obulamu obutaggwaawo. Gamba Yesu nkwebaza olwaleero olw'obulamu bw'ompadde. Nzikiriza n'omutima gwange era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Nsaasire
obutale butuukirivu bwange bwonna bwe mbadde ntambuliramu. Ng'ogenda gatta Africa, nze ate nze nsoose okubanga neetaaga okubanga neegatta naawe ntambulire wamu mu kwagala kwo mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu bwe tusabidde. Amiina. Kale bamita Kanyike Deriki taata Ebeneza abaddewo ku kamera okubanga akusikira ekifaananyi ekyo. Mugera Jamil baddewo wano okubanga ate nkwanjulira n'okutegekera programu n'omugenyi waffe abadde mu studio ez'ebweru ez'olunaku olwaliro. Sigenda kubanga ate nsukkawo wano lunaku nagambye dda lunaku lwa Mande. Ezo mukulu tujja mukomyawo olunaku lwonna. Mbaagaliza wiiki ennungi eyakatandika. Mwenna abafuniddemu ebizibu Mukama abagumye abasaasire, aye mwenna abafuniddemu ebirungi yongera okubanga ate osinza Mukama. Yesu asigala ye Mukama. Mubeere bulungi ate era mwirako. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 31 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.